Uganda zeetendezebwa ku ngeri gyeyambamu ababundabunda naddala nga tebatera okwakuliza obalemesa kujja kuno nga bafunye obuzibu. Okusinziira ku Minisita y'ebigwa bitalaze, Uganda erina ababundabunda basuka mu kakadde kamu n'emitwalo 6 nga ku bana emitwalo 3.5 tebannaweza bbanga ddene kuno. Ababundabunda abasinga bava mu mawanga omuli DR Congo ne South Sudan. Mu mwaka wa 2017 waliwo olukungaana lwatuula kuno nga lwetabamu amawanga agenjawulo okusonda ensimbi ez'okuyimirizaawo ababundabunda. Ebitongole n'amawanga agenjawulo beeyama ensimbi eziri mu bukadde bwa $503 nga kiteeberezebwa nti obukadde 4 ku zino zimaze okuweebwayo okukola ku nsonga z'ababundabunda. Tubuuzizza ebimu ku bitongole by'ekibiina ky'amawanga amagatte oba kisoboka okumanya ensaasaanya y'ensimbi zino era bwe bati bwe batwanukudde. We do use the system to respond, and also the accountability is a joint accountability. Kyokka Minisita w'ebigwa bitalaze Hilary Oneke atubuulidde ng'ebitongole bino bitalina mbalirira gye biraga Gavumenti wadde nga ssente bazifuna ku lwa ggwanga. That they gave these monies to the World Food Program, to UNHCR, to all other agencies. They chose to give to these agencies because of the stories the press is always drumming, that corruption. They think Uganda is very corrupt. You can't give the government the money. Let the money now go to the agencies. But now here you are asking that these agencies, to whom are they accountable? Maybe there are bigger corruption there. Because they have to, we have not audited how they use that money. Kinajjukira nti gyebuvuddeko Gavumenti yategeezanga omugugu gw'ababundabunda bwe gugiyinze nga kati ayagala amawanga gye bava nabo beenyigira mu kuleeta ensimbi ezibalabirira. Oneke agamba nti ababundabunda ddala beeyongedde nga n'olwekyo amawanga amagabi g'obuyambi galeme kwemalira ku ggwanga lya Ukraine yokka eri olutalo wabula ne Uganda bagifeeko. Ukraine also has problems, but now their refugees are looked after much better than those coming into Uganda. That one is of my concern. Is it because they are from the north? Not where I come from, north further up there, from Europe. not our north here. Our north here is near. So let them also give us some share of that care. Ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku by'emmere ki World Food Program kigamba nti olutalo luno lukosezza nnyo enteekateeka zaabwe. The spike in food prices as a result of predominantly of the crisis in Ukraine is putting an extra $71 million on our overall global budget every month. So it's very significant when you consider it in tandem with the impact on consumer prices when you go to the shop and buy food, and I think everyone has noticed. Gavumenti ya Japan esuubiza obukadde bwa $3 ng'ekitundu ku zino kyakuyamba ku mbeera z'ababundabunda. Minisita Onek agamba nti ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyemmere tekigenda kubanga kigula bweru wa ggwanga wabula n'akkaatiriza nti abavunaanyizibwa wano balina okulaba nga bye batunda bituukagana n'omutindo.